Bangambi bamuzizo ina abana bekonzi ina abana nsanvuga mu mukaaga nebangamba abana bo bafuuse ekizibu mu Kampala Toko tuwule embeera nga bwe yali nga bakwata enkwata gye bakwatamu yo eyo bangenze engeri gye malina manyira bya kawunyemu nga netamidde ne bansiba enkya nensasula nenvayo naye luno banjoola nga bwolaba kamunye bweyoola enkoko ne banteeka mwene mulokazi gye simanya dulowuli mpawo atalikaaba eryedduka ne balyoka ne bantwala ekawempe ne banjijawo ne bakyusa emmotoka endala ne banjiza ewange ne baza waka wange wonna ne polisi ne ziyiika waka wonna ne zeetooloola ne bamala ne banvuga ne bantwala ekibuli ate ne bazizayo era ne banyongerayo ekireka awali omuyembe bwe bakutuusa ekireka baali bagamba bakufuna ekireka nasanzeyo mulumu gye bantadde abaana bagiyise simanya serefu bagiyita bya luzungu simanya safe house awaliwo Bob Wine ne bandaga ekifo ki ne bandaga ekifo kya Honorable Zaake ne batebebo naye bagamba nti Honorable Zaake abaana bantumye basibe bannange bantumye Honorable Zaake mubaweereze ku migaati ne sukaali ne mwami Kyagulanyi naye bagambye mubaweereze ku migaati ne sukaali naye beetaaga obwenkanya kati ebirala bijja kuggwa mpola mpola katulabe kubanga nze omusango tegunnaggwa kyalipotinga bwe namala okumaliriza emisango gya gavumenti gye banvunaana tujja kuddamu tweyagale bulungi nze nga bwe ndowooza bagamba mukomera abakanda capati wakanze capati nze sina nnyo sijja kuwaayiriza mukomera munda okuleka ensekere zokka ze nzize nazo naye ebirala sirabye bagamba bakuvunana musango ki bangambye munakuma mu bantu omuliro simanyi oba gwakikwa kubanga ndayimba oluyimba olw'erinnya Nantaba lugamba lutya mukamalirize nja kubiddamu muzeeyi kiki obadde osinga okumisinga eyo gy'obadde mbonyebonye nnyo kubanga sina kenge kenywako eŋŋamba nze omutuuse n'okwegomba okunywa sanitayiza naye mukama yeebale mukama mulungi bijja kuggwa ensonga zino zibaddemu nnyo kyekisa ono muganda waffe ngera bwemukimanyi ate kyalaffe ekisooka muganda wange nga kiweewanze Kayemba ekiddako ekirala tukwataganiramu wabaawo ensonga yonna ekutte ku mulwanirizi w'eddembe kiweewa nno ensonga eyamukwasizza abasajja batya buti byonna beekwasa byekwasa ebyo yayimba akayimba bwe kati yayimba akayimba bwe kati naye ng'ensonga ze bamukwata kwogera mazima eyo gy'ayitaayita olwekyo twali tulina okulwanira wamu ne balooya era nja kwogerera wano nti looya gwe twakozesezza His Excellency Bob Wine Robert Kyagulanyi yamutuwadde Shamim Malende His Excellency yamutuwadde n'amukubira ku makya n'amugamba agenda ebyensasula ekyo tukikoze bulungi Katonda n'atuyamba kino kitegeeza ki eri music industry eri mu kuwambibwa eri mu kutiisibwatiisibwa naye abayimbi balina okubeera abagumu kino bakiraba ku kiweewa leero ne bamanyi ekyo kijja kujja gye bali amateeka ge twogera gatandikidde ku kiweewa okuluma bwe gava ku kiweewa gajja kuluma ne ku bantu abalala olwekyo tulina okulwana tulwane tulabe nti otaawo tulokola ki tulumegga abayimbi mulina guno bwe mulina okukozesa abayimbi abayiiya nammwe abavidiyo abakozi ba reediyo abakozi ba tv okumanya nti eggwanga babawambye era ffe tukiyita kulumbibwa lwalumbiddwa yatya nnyo naawe yatya dda bino byonna yeekwasa bwekaza yatya dda ate ze bayita kicks of a dying horse kati yeegenda mu engeri gyetema kati eri mu kulwanalwana asobola okutuuka n'okunyiga omwana tulidde wano emmere looyo ogamba ota ono munamateeka wafuwamaani kyenyeza bagamba kimu nti emisango egibateereddwako Gerald Kiwawa mutaddeko omusango ogw'okukuma omuliro mu bantu Bizonto ne babiteekako omusango ogw'okugamba nti bayawulayawula mu mawanga naye nga bonna bagenda kuddayo okweripotinga ekibuli ku CID nga 31 ogw'omusanvu 20 ku ssaawa 4 ez'okumakya babadde lwaki ebintu byabidireyinze kino kyonna kikulaga ntyoboola y'amateeka ti ate abalina okugakumba ne bali kugatyobola era tulina omulimu munene nnyo okulaba nga tubaaka ettafali lye tuteeka ku ggwanga lyaffe okulaba nga ebintu ne byonna biteerera biddeyo nga birina okuba abayimbi baabwa
abayimbi kyebawa kuba nti wabeerawo embeera yonna ebaddewo ffenna tuli bannayuganda at the end of the day buli akyafactinga omuntu omu kiba ffenna kitukwatako so era mwenna ababaddewo mwebale kubeerawo ate nammwe abalala mubeere nga mukwatirangamu wamu n'ekirala wabawo etteeka lyonna oba embeera yonna ebanyigiriza mulina kubanga mwogera eddoboozi limu musobole okubanga mwerwanirira nga fraternity ya entertainment oba ey'abayimbi we kiba kitukakatako okuyingira mu nsonga ezo era twatandise dde osiyingiramu okubeera nga tukyalenjinga amateeka agafaananagana bwe gati